All right. Ndowooza bansooka empisewo kino. Yeah, bansooka empisewo kino. All right. Wano bagambire mu ntagengire omukulu gwe bayita ntwingiri ya Sekoko Frank Gashumba. Ne munne Balam omutunzi w'omuceere. Njala sooka tegeeza public nti ekibiina kya National Unity Platform ne People Power omukulu ono twali twamugoba dda nga tukyali mu campaign trail ez'akalulu akabbiri 21 oyo gwe bayita Damgasta Opondo twali twamugoba dda kati munange muhoziraga muhozi project bali mu kutambuza omutamivu waabwe mu sima y'omutwale gwanga lyonna akuba campaign so njala tegeeza simanyi oyo muganda wa Museveni gwe bayita Toyota oba Toyota Hilux oba Toyota Ipsam oba Toyota ki bano batata boyo omusajja omutamivu muhozi Kanyarugaba ebintu byonna mukola by'amatanka n'empale ya mukulu wamu kubanga essaawa yonna agenda ono Opondo Demogasta twamugoba dda nga tukyali mu campaign trail era bw'abanga member wa NUP alete membership ya NUP era buli namba mmeka mu NUP zino kadi zemutaddeyo ku bukedde olwaleero zino mwazikoledde ku NASA tukimanyi bulungi nnyo ku NASA waliwo printer esobola okuprintinga ebintu bino zino zonna kadi mpya zino logo badge mpya zonna mwanguza material ne muziprinting ekyo tukimanyi bulungi nnyo so mulekerawo okubuzaabuza abantu mu bintu muga musimanyi abantu kubakyuse mulesa omuntu omu ono twali twamugoba dda nga tukyalina mu campaign trail so mukulu Balam sente z'amakampuni zemufuna okuva mu MTN, Airtel, Nile Breweries okutambuza project yammwe kubanga mbasuubiza entitlements after mbono omutamivu ngazi bagenda basiba for God's sake bagenda basiba Opondo Demogasta twamugobanga tukyali mu campaign otwenga n'okulonda tekunabaawo bw'abanga member NUP alete identification ne number nti member NUP ataze omuntu omwo n'ekisawo kyenga muli mu kadi uno na kino kijjaze ekyo twamugoba dda abawulira ebbanga lyamaze kati bino omutuuse kweno level okuleeta omuntu omulambo gutambula oguli mulimbo ne muguleta mu case mbuzaabuza abantu bwakyusakyuseewo ono twali twamugoba dda nnyo kati temugeza kubuzaabuza abantu nga mubuzaabuza abantu mulina temulina kye mugenda kukola njala tegeeza public nti oyo musajja si mukulembeze si member wa NUP yagobebwa dda nga tukyalina mu campaign so I'm here to inform the public and all Ugandans who support National Unity Platform and People Power. The man so-called Opondo Demogasta, who was presented today by the group of Sijui MOK, led by Balam and Frank Gashumba, that he had crossed from NUP to NRA, that gentleman was chased away from NUP during the period of campaign of 2021 elections. So he's not a member of People Power, is not a member of National Unity Platform. And each and everything which he presented today that he belongs to National Unity Platform, like the OVLO and the NUP badge, those are all fabricated from NASA. So I'm here to inform the public, we are less concerned about each and everything which is taking place on media, because this Damgasta Opondo is non-member of People Power and National Unity Platform. So let him go and hit his mother something. Hope he's coping right now and his crew members. Mukitegedde bulungi. Ffe defending atutumanye ekyokukola kuba buli mbuzi tugimanyi ku nkondo gy'erina okubeera. Mukitegedde bulungi nnyo twakowa ababbi n'enkwezenge. Ate sitigenda kuwa budde. Temusharinga kintu kye temumwogerako njagadde bwa just brief preamble ku kiki kyali na kye kyaliwo bamugoba dda emyaka 2 emabega bamugoba dda